Celebrity track, of course, Kwoli Alan Cruz, Mr. Handsome is my name, and of course, Nsanga mu kibuga Kampala, Uganda, osobola okuba ng'onsanga. Webale nnyo okubeera ng'oli ku celebrity track. Thank you so much for subscribing, and kyamaanyi nnyo okuba nga this year anyingidde ku YouTube abasinga mwali mwamanyira ku TV wali ku BBS Tofa na program fetu liko naye ate kyamanyi nnyo okubanga omwaka guno ndi ku YouTube nayo ndi eno mbaweereza bulungi nnyo ate nga munjagala okwebaza abantu abali mu nsi ez'enjawulo Oman, Abu Dhabi, Qatar, Team Mama Brighton anti mwebale nnyo muli bamannyo UK, Netherlands mwana muli bangi nnyo mu America mwana states ez'enjawulo muli bamanyi nnyo olunaku olwaleero olunaku lwa ssanyu tuli side za Kansanga, and of course nne muvuka munaffe another way of getting jobs oba engeri gye tufunyemu emirimu ng'abavubuka is using social media mu ngeri y'enjawulo. Ensangi zino waliwo omwana mulenzi bamuyita Dumba, abasinga twammanya nnyo ku Instagram, abali ku Instagram, then abasinga mumulabye nnyo ba bloggers ab'enjawulo nga bajja clips ze ku Instagram nga bazisharinga ku Facebook. Afuuse w'amaanyi n'okuba nga anyumira nnyo abakyala ensangi zino, naye ekibuuzo kiri kimu. Gwego omuvubuka oyina following ku Instagram, oyina following ku Facebook, Twitter, wali ogikozesezza otya era ogikozesezza otya okulaba nga wejja mu mbeera gye twandigambye ey'obwavu. Following zino tuzikozesa bulungi nnyo tusobola okuba nga ate tusobola ozifunamu ekyenjawulo. Dumba tugenda kuba tunnyako naye ebigambo bigenda kuba bingi nnyo tubulye no tubuulira ki ekyamu inspiring okutandika ekintu kino. Alan Cruz is my name, Facebook, Instagram Alan Cruz, Instagram official Alan Cruz, Facebook Alan Cruz. Tuva ku celebrity track tutandika interview yaffe ne Dumba embeera etegende mu maaso. Kajwisi kano kali proudly sponsored by Dumba. Era nyongera okutegeeza maama yonna gy'oli simanyi lwaki tewazze naye nga mutabani wo yatuyeemu ka sunsip kawunya bulungi bwe nkakunywerako kawulira nakakunyweredde mu mwoyo kyekyo kyennyini tutandike interview. Dumba mpanyisa okukulaba mu Uganda. Nze bannaye nze Mr. Ansimye munjogerako ekyo eyo gyesibeera. Mama wange akwagala nnyo nnyo. Okay. Alooza omanyi okusojja mu Luganda okusojja kulinga kufumita waliwo bwe twalaba abantu bwali obuuza ng'omufumita ekibuzo kyatayagala nga yeebuzabuza ng'omwogera ekirala nga yeebuza akana kumwe akalemedde ku musajja kati ne tubeera nga tukufolowinga nga bwe tulabayo kewateddeyo nga tugendayo ng'era ku YouTube ng'era akwagala nnyo ekyo oba olaba mbuno bwe nkulaye bwe nti nga oli Mr. Ansimye era abantu babadde bankubira aba interview nga Mr. Ansimye ankubira ddi Mr. Ansimye ankubira ddi. Okay. Mwala nnyo okubeera nga muwagira ebintu bye Uganda nga muli eyo. Annyo mama wange bandimuwadde omudaali. Olimba. Nnyo. Ayagala nnyo ebintu bye Uganda. Bannaye. Twali kintu kyakola akera kumaca nayoza ebintu nokuba mukazi akuzeekuzeemu nayoza ebintu nakola ebintu bye wali buli ng'alinda just bw'amala okumala obuntu bwe agenda atuule alabe yibula Mr. Ansimye naye kyanneewuunyisa ayagala nnyo n'omuwala avuma abantu. Aliwa? Full figure? Ku scoop and scoop. Tina Fierce. Emugaa kati ate Tina Fierce nagamba ansanyumira. Okay. Naye ayagala nnyo ebifudde. Kati era kyakwagalira kubanga obuuza omuntu nga ali mu kudduka n'omugoberera n'omusangayo bw'ati mamange bw'ali so naye nga si yeye kirabika kiva kunze kubanga akozesa akawunti yange ya YouTube so nange ngoberera nnyo. Myaka 15 toli Kampala according ku video gye twalabanga ogamba myaka 15 toli Kampala olina okujja n'ovimba. Kiki mpapula zaagaana kyekyagaana myaka 15 nga lwaki tojja wammwe? Tezaali mpapula. Myaka 15 actually si 15 nda 18 kubanga namalako emyaka 4 e Rwanda nga then nava Rwanda kugenda bweru. So angembeera bw'ogimanyi nze nakula ndi mwana wa mukazi wankubadde saavaamu mukazi navaamu mbagunja sabiggo. So abantu babamu basobola okulooza gaye yekozesa ebintu byawala nenze ndi musajja my friend ne tugenda mu wrestling tondi awo ebyaddala. So basically oli rough man. Emizannyo giri rough egyo wajagalanga nnyo. Nzannya omupiira. Tewali muzannyo gusinga mupiira kuba rough ndowooza. Rugby gyali. Rugby yali rough. Rugby tali rough kubanga
okwata omupiira n'odduka naye soka oteekayo ekijinji okuba enkokola osobola mwekuba endobo mulimu eyo toughness eyo y'okuba nga toyagala kukusinga nze mba ndowooza soka ali more tough kuba nzanya n'ensero naye ng'omupiira nguwanya ekitiibwa. awo omuntu we yeebuliza ekibuuzo Dumba oli mu nsi ki abantu abasinga balaba bulabi videos oli mu nsi ki kyekyakutwalayo wagenda olaba Uganda tosobola bikola byokola. Nze mbeera Canada mbeera Montreal Canada. Eyo mama wange nga mbadde mukwogerako gye yagenda then n'asalawo aleeta abaana be n'atutwalayo so nabeerayo nga ndi under the responsibility of my mom nga mama wange yandabirira nga sina kyakula era nyina kubeerayo kati wafuukanga ewaka ne mbaayo ebbanga ddene naye ate waliwo bwotandika okuba homesick ng'owulira oyagala ewaka bino ebya YouTube bizeewo social media olaba ebintu byewaka n'ogamba ate naddayo ddi ewaka n'otandika okwesanga ng'ate ebintu byeyagala ennyo byawaka newankubadde obadde eri ebbanga ddene. Abantu beera mbagamba n'oluganda lwenjogera luno nze singa nalwerabira abaana bangi nnyo bagenda ebweru nga balina emyaka gye nagenda nga nyina n'osanga yeeraga takyagala kumanya oluganda talumanyi oba alweyogeza bubi era mbasangayo eyo naye nze oluganda lwange lubeerawo ssaawa 4 era wooyogerera mba nkuddamu. Awo omuntu bw'abuuliza oyogera nnyo mama mu stories zonna z'okola you're always talking about your mom. Where is your dad? Tata waliwo? Tata wange wali wano mulamu gyali Masaka abeera Masaka naye nti bagenda ne bafunamu obutakkaanya ne maama wange nga tukyali baana bato so obulamu obulala bwonna ne mbusigala nga ndi ne maama wange yandabirira kubanga nkyali mwana muto okutuuka wano wentuuse era kati akyandabirira mu ngeri nti nno bwe mba nyina ekizibu kyekizeewo sibuuza muntu la seebuuzaako muntu mulala era gwe ngenda kuneŋŋamba naye maama nalwadde kino ekintu okimanyi naŋŋamba olina kukola bw'oti oba takimanyi n'apapapapamu awo n'abuuza abantu nga ye muntu yekka gwe nsobola okuddako bwe mmanyi. Wakomyewo wagenzeeko ewa muzeeyi taata? Muzeeyi taata wano sinnaba kumalawo bbanga ddene ate nammwe muntawaanya naye nga ndowooza era kijja kukolwa. Kijja kukolwa ngenda kugendayoko eyo ngende mulabeko mubuuzeeko naye nkimanyi abasinga naye akimanyi nti nno abantu bandaba kawulira abantu banjogerako so njagendayo mulabeko. Raised by a single mom and of course nange ndi omu kwabo abaana beŋŋamba nti I was raised by a single mom but yes bamama banjawulo omukko naddala mmwe bwe mba njogera mukiwulira nga wakuzibwa maama abawanjawulo omukko akola nnyo okulaba nga abaana baba bulungi nnyo and I believe she has raised very well mutabani we of course abasanyusa kwe kugamba omanyi okusanyusa abantu oluusi oyina gwe okwefuula oba kaŋŋambe nga oyinza okwefuula kasiru naye ng'ate bakuvuma naye ng'ate banyumirwa okitegeera. Omuntu ayinza okujja neyefuula atayagala kyakola waliwo omukazi gwe nasanga yansanga mu restaurant awo nantunulira nandaba Canada wano Rwanda nasookedde Rwanda nazze nalandinga Rwanda nenzija nandaba nankwata mu ngalo banaye kankubuuzeeko nambuuzaako kati bwe yambuuzaako nangamba musajja gwoli w'amaanyi kati n'atambula kati waliwo omulala yali amuli ebbali nagamba omwagala naye sigambye mbu nno mwagala nkugambye bugambi muno byakola mbyagala kwegamba oli teyateekawo kwagala ki omuntu osobola omwagala ebintu byakola n'omwagala n'omuwagira bafaani baffe batwagala owai kasukaali keeko wagaana okukakola nga nsonga kijoowa abantu ku Instagram naona nga bagamba naye Dumba aye n'otuwanika video n'ogamba kano sijja kakola nina okudda e Uganda. Kasukali keeko kali tricky bw'oba ogenda kukola kuba kati nze ebintu byenkola biri mu entertainment nkola ekintu nga kikwatagana ne entertainment kasukali keeko kali kind of political kati ate nga mu politics muno olina okuba politics engeri gyatambula olina okuba very careful kwa abantu bwe tubeera wano tubeera tuyina family zaffe tuyina ebintu byetubala nga naye webaliranga weka kati nze ndi muvubuka atuuse mu myaka egy'okulabirira family oba gavumenti yeri kweno oba eri yejja nze nwana nakiyitawo ekisobola kunwanya era nga n'abantu babeereyo ogamba kwaki balonda ba MP ne bagenda ate ne balya ssente z'abantu
kubanga nabo baba batuuse ekiseera kibalabirira family nga ga mwana sente ngitugenda zikozesa luguudo naye omwana mulwadde n'azitwala kati nange nyina okwerabirira nga nze bwe ndaba ekintu nga tekijja kumpisaawo nga nze soka n'enkiza ebbali wankubadde nsobola okuba nga ndina mukisapootinga. Awo omuntu weyeebuliza n'agamba nti Dumba tukulaba ku Instagram otulaga ku baana omwana omuwala n'omwana omulenzi. Ekibuzo ekisooka Dumba mwami mufumbo kimu, Dumba alina omukyala kyakubiri, bw'oba tolina mukyala lwaki era muki ekyabaawula? Omukyala gwe nali nnina gwe twali tuludde naye gwe nabeera naye yandekawo era n'abaana yabeera nabo kuba ebweru oba abaana tebannaba kuweza myaka 14 babeera ne maama waabwe. So abaana babeera ne maama waabwe nti from time to time mbeera mbalaba bajja ne tubeera wamu naye nga ekiseera ekisinga baba bali ne maama waabwe. So na Uganda Murundi abeera bweru ne Murundi. So awo makati awo nasooka nensooka mpumuzaamu ebintu by'okubeera mu by'okunyoonya abakazi. Then nenyoonyanyoonya sente kuba twasinkana tuli ndi mwana muto nga nyina emyaka sijja gamba mwana muto wasika sinabategeera nnyo bintu kitegeera nga nyina emyaka 22 awo ne tubeera naye emyaka nga 7. Then ekyo ne kimbaako kati oba tosobola kupapira bintu ebyo nembiteeka ku pause. Kati bwe nabiteeka ku pause era bivaamu naye najja kuba na Uganda n'enzaala y'akaana awo wano namalawo ebbanga naye wali wano omwana waliwo omwana wane Uganda omwana mulenzi muwala bamuyita Sheista Muzaffalu. Wali najja n'enzaala y'omwana awo era mulabirira ne maama we naye nga sikikwatanga bufumbo. So basically olina abaana nga bameka? 3. Nyina abaana 3. Abalenzi 2? Abawala 2 omulenzi omu. Omulenzi yasooka ne kuddako omuwala. Omulenzi bamuyita Ali Barak Semitego, omuwala bamuyita Talia Fai Semitego ne Sheista Muzaffalu Semitego. Bakuzaala wa? Nze ndi nzaalwa ya Mbalala, banzaala Mbalala. Then ne bwe nakulakulamu awo myaka 5 ne ngenda e Masaka ngenda nenzija wano Kampala. Ne Kampala ndo twamalawo emyaka 5 ne ndyoka ngenda e Kigali. Then bwe nava e Kigali emyaka 4 ne ngenda bwe nagenda e Canada gye maze ebbanga eddene ndoze emyaka nga 15 kati nga ndi Canada gye mbeera. Omuntu akulaba byokola mu videos engeri gye weemulamu engeri gy'oko omuntu yabuza ebibuuzo biringa 2. Omu ayinza okugamba Dumba wakulira mu baana bawala tusooke tuddemu ekyo. Nyina abawala basista bange 2. Mbeeramu naye nga nakula njagala nnyo okubeera kumpi n'abawala nti simanyire nyina omuzannyo mungi kati abavubuka sometimes bafuna nnyo ennugu nga ndi nabo. Osanga bwe nali nga nkyali muto samwe mba ndi n'abavubuka awo bwe nkola akantu ndi muntu ndi perfectionist. Bwe nkola akantu neosinga omuvubuka atandika kuteeka ebintu ng'ebyo batandika kuvuma batandika gamba mwana kagayika egira bwe kati mwana kagayika ekoza mwana kagayika eraga kati nageno osanga okubeera kumpi n'abawala bo be bajja okubanga bantegeera ennyo kubanga bo bakyenyumirizamu okubanga balina omuntu amanyi ekintu ekyo kitegeera instead of okubanga aba competinga nange kubanga omuwala ta competinga na mulenzi. Kati nabeeranga nnyo nabawala nga bebakwano bange nga ndaba ebyo bye beekoza ebintu bye byekoza ng'era abawala abebemoolamola abo baagala nnyo okubeera okumpi nabo. Kigenda ne kinyera eriiso nga naye ekyana ekyo waliwo ekyana kikwano kyange bakiyitanga Nakimuli Farida banaye bw'oba ondaba Nakimuli Farida awo omunoonya Nateete nkunyoonya Nakimuli Nateete awo yakulira Nateete twasoma naye ekibulidde nga Nakimuli ayinza okunyola eriiso n'amala eddakiika nga 15 nga akyaligira bw'ati n'akuleka mulooko kyokka nga kyekintu kyokka kyalina ekirungi asitagafulla emboozi eri mu kkojja Makerenda wamu ne Dumba tuli wano tunyumirwa bwe tunywa kano ka juice naye nye tinyiza okugamba emboozi ekyatunyumira gwe genda maaso bere ng'osubscribinga bantu balala bangi nnyo baleme kuyitako kati Dumba owaayo abantu bawe bakutunuulira nga weemoola mu video omanyi omuntu yali akusindikideko message ku Instagram n'agamba nti
naye oba Dumba oligge oba Dumba olimu emize gyovuga ekyettaka oba mujja kasalamako kati awo abantu bangi nnyo bajja ne baŋŋamba Dumba yuge ne bagebe nnyini bajja bajja mwana ne banneesimbamu kati bagebe nnyini bagamba ki bajja I like your stuff biki kati nga anyonya nga mboozi naye nga nze kyenkola bwe ndaba nga kuba nsooka nenkyekinga nendaba ofaanana otya ebifaananyi ebifaanana bwe ndaba nga olige nkuddamu nenkugamba yes weebale naye bw'oba ozze ng'obadde olooza ndi straight naye nkurespecti nga nkuwa ekitiibwa ng'omuntu simanyi sitole zo simanyi ku lwaki olige kuba nange omuntu ayinza obutategeera sitole zange zenkola so abeerayo n'abeera eno osobola okubeera mukwano gwange tekina mutawaana naye bw'oba wazze olowooza nange ndige ng'olowooza waliwo ebirala oba oyagala oba buyoti obwondaba si bwendi so nkireka bwe ntyo abantu mbadde addamu bwe ntyo naye nga nze ng'omuntu nga nze nze ndi musajja mbaggu kwegamba abakyala obaagalira ddala banaye era banaye olukumi oluli awo abakyala bange olukumi bwe bati MC Natali boosiiba ogamba banaye mbaagala nnyo mbaagalira ddala n'ekintu kye mukola kintu ky'amaanyi tewali muntu bali bayagadde bwe bati ndooza tewali muntu nze nkwata nenteekayo ka vidiyo ako nenkateeka ku WhatsApp abaana ne bakapostinga n'ogenda ku status z'abaana nga zinyoosa omuliro awo omuntu weyeebuuliza n'agamba Dumba bw'oba ogula enkofiira etaliiko kano kantu ogirekawo mussa enkofiira zino most of the times ebweru simanyi ku lwaki nezibeera netaaga empanvu eyo gye tuzigulayo gye tubeera zibeera netaaga empanvu kati nga ŋŋamba kati kino kitaga kibiriyo munda nga kikolayo ki okitegeera taaga ebeera munda eyo ng'ekolayo ki se nensalawo neŋŋamba omanyi kubanga ntandise kino ekintu eno taaga leka mbeere ngifulumya nti omuntu ebeere nga branding nga bwe ngiteekaawo ku liiso kuba ebintu byange most of times bw'obiraba biri serious naye abantu babikwata ng'ebitali serious okitegeera ka video kange bw'okalaba era nkakola nnyo okuba nga saagala omanyi abantu tebaagala nnyo bintu biri awo nga biri serious abantu baagala nnyo ebintu ebyonoonese kati ka video kange wankubadde mulimu quality wa music n'engeri gye mba nayagazisa omuntu oluyimba naye nga emmotoka eri simple engeri gy'ennyambala eri simple ebintu byenkola biri awo bisesaasesa abantu babeera beebuuza omuntu kuba kitagenda kuba awantu wafaanana obulungi n'akola ekintu ate kiba kisooka kubanga e Canada walungi wali enguudo ennungi ne bwe ngenda awantu wokka batundira kofi n'enkwatayo akafaananyi waba wafaanana bulungi naye nkyuzingamu okuba awantu wali simple nenkola ekintu ekiri simple ekiri fani ekintu ekitalaga omuntu muno kintu ky'amaanyi so enkofiira osobola ofuna enkofiira yonna nsobola ofuna enkofiira yonna ennungi yakase byonna naye ngezaako nenkwata enkofiira n'atandika okubisa omu n'ebiki ebyo lumu nali nsoma comments zo ku Instagram comment omu n'agamba Dumba yesiba akatambaala mu bulago naye lumu tebaamutuge waliwo n'owerwanda eyakyogera n'agamba kiga ekyo sikyagala wenkisanganyiza nekitugisa banda neyomu naye nga akatambaala ako mu bulago bw'ogenda okulaba most of the times nti nga bwe nkugambye mbona onyoonya ebintu ebiri unserious nembiteeka mu video naye nga bijja kusikiriza abalabi kati akatambaala ako abantu bakoogerako buli kintu ekiri mu video kyange abantu bakyogerako katambaala bakoogerako taaga bagyogerako yenkofiira eri emu ye nga tava mu mmotoka nga yekoze ebintu ebyabakazi buli kintu kyonna oba osobola okubaako kyokyogerako ku bintu ebyo nti video bwegenda neba viral bw'omuntu bakula video nga ziringa 50 nga zonna ziri viral gogamba bateyakibaze kiba kibale nnyo kubanga onyonya video emu nga wefuke viral eri abakola ne videos nga tezitambula z'abakonako bali eyo balina bividiyo bya biringa bina bwe biti 14 naye nga tebitambula n'atambulako n'agenda ne ku basawo ng'amanyi baaloga ne nze omanyi nze nkoze ku videos ezitambudde
but it's just hard work okitegeera osaamu obudde n'okola ku kintu ekyenjawulo naye omwana n'akola bividiyo nga tebinyuma gwe weewuunya lwaki ebyaddumba babyagala ate akuvuma ate akuba yalina kye yakola ne kigaana. Of course most of the times omuntu agenda okukuba aba akukuba lwakuba ali ku competition tasobola kukuba omuntu n'aveeri nga kintu kyokola takiriiko nga just kigenda musanyusa busanyusa n'addawo n'akimalirako obudde nti ali mu kuvuma. Omuntu just aba yakolako ekintu ne kigaana akwatibwa nnyo ennugu aba agamba kigayi tuli wano tuli mu kyogerako nze nakola ebintu ebyamagezi abantu ne babigana nga alooza akoze ebyamagezi kumbe bya bulijjo tiyateekamu ati. Awe nkubuuliza Dumba bw'otandika kukola zino video waliyo tetugenda ku mentioning amanya waliyo sindikiddeko omuyimbi challenge yo n'agizalawa naye nga ssaawa zino omulaba azissaayo. Omuyimbi n'azalawa challenge yange ssaawa zino amulagiza no nga wamuwaako nga wakatandika oba n'ogisindika mmene atagipostinga naye nga agirabye agifunye. Saakikolako saasindikirako muyimbi kubanga abayimbi mbatya naddala ab'e Uganda beeraga industry ngimanyi nyolaba nkumanyi industry ngimanyi nnyo abantu mbamanyi bonna mbamanyi ne body language zaabwe oba oziraba bwe mala ebbanga eddene nga ndaba bebekulu buli video efulumye oba bamwogeddere bagira oba osobola okulaba body language eno ogitegano gano gayi yeeyisa bw'ati n'omanya Eddie Kenzo yeeyisa bw'ati n'omanya Chameleon yeeyisa bw'ati n'omanya John Black ayinza okuba ali bw'ati n'omanya Chosen Beck ayinza okuba ali bw'ati bonna n'omanya engeri with the body language because body language speaks 80% of the language omuntu kyaba ayagala okwogera. So abayimbi bawano kyembamanyiiko tosobola bapapira tomala gamugwira era ekyo nakitandikirawo nemmanya ne kati abantu bwekintu kyonna kyokola omuntu n'ongamba gamba omuyimbi akuyambeko nze mba ndaba otandise ofuna ssente mu bino ebintu. Are there artists that are paying you okukola ennyimba zaabwe oba eriyo abamu abakusasula okukola ennyimba zaabwe otandise okifunamu oba kikyali? Tewali muntu sikugamba mbuno saagala kifunamu oba tekinaba kusoboka kumpa confidence weekiri abaana bajja ne baŋŋamba tukusasula emmeka tukuwa emmeka waliwo abantu abatandika okiraba osasuza mmeka ne mbagamba sisasuza ssente nze olina kuba nga olina luyimba lulungi era bwe ŋŋaana oluyimba lwagenda ali contented kubanga namusabye luyimba lulungi saamusabye ssente bwampa oluyimba nempulira nga terunkolere nga mugamba oluyimba lubulamu ba music mumanyi in deep nti bw'oba wakola nga producer yakola ensobi kugambirawo producer we yakola ensobi tiyamixinga bulungi ebigoma babikuba bubi eddoboozi lyo lyali lifaanana bubi music tali clean muzeeyo genda okulola oluyimba olulala luleete njaddu promotinga. Ba artist bano bakusindikira ennyimba zaabwe in person oba gwe mwennyini gwagenda n'ozidownloading? Ennaku zino bazinsindikira abasinga naye nga buli bwensanga olulungi olunyumidde ngenda nendujjayo nga nebwaba talumpadde. Naye abaana abasinga abato bennyininyini bazireeta bwolaba nga ndi mwana muto oba omuntu namumentioninga naye most of times batono abampadde ennyimba nenzikola. Gwabyefunira nga onyumiddwa oluyimba oluyimba lumala kunyuma ennyimba most of times ne bw'omwana baba tebamumanyi mujja walala nga muntu akabadde akazannye wali oba abadde akazannye eri nempita ku status zange embeera mpitako nnyo kuba nyina abantu bangi nnyo ku status zange. Are there artists abeerowoozezza ng'oli tomusabye ne yeekuba mu mutima nakkubira nagamba Dumba onkoledde ennyimba zange naye this is the little thing I can give naye nga tokimusabye naye nga ye akikoze bukozi? Tannabaawo tewali artist n'omu yali azze n'aŋŋamba naye ndowooza kizibu ekyo kyandibaddewo ndowooza nga mbadde nkolera ba artist abamanyikiddwa nga bangi naye sikolera ba artist bamanyikiddwa bangi nkolera buli muntu kati osanga mbuno ba artist abamanyikiddwa babuzaabuzibwa ono akolera ffe oba akolera ki omwana gwe atamanyikiddwa gwe nakoledde nosanga lumu nagenzeeko ku artist amanyikiddwa kati ba artist babeerawo nga bagamba ndowooza takiriimu nnyo oba singa nali nkolera katugambe Winnie Bebe Cool Vinka abantu ago amannya amanene ndowooza yandibaddeyo omu ne bagamba yagenze mu bali betutamanyi ne batakikwata nnyo nga kiri serious naye nga nzijja nakatandika bajja kifuna olowooza abayimbi baku appreciate nze ekimala gwe mutima owulira otya? Have they appreciated?
sinnabakula Muyimbi ayogera najja n'akyatula n'agamba boy webale tewali muntu yali yazze naye ng'obalaba beeyisaayisaayo bw'oba watandika okunfollowinga waliwo abanfollowinga ng'omulala azze n'anfollowinga we bwanfollowinga ntegeerawo nti nno yakyejjusa naye waliwo abantu abalina omutima okusobola okulaga mbu n'omuntu akwapulisha nga Navio Navio yajja alaali n'angamba boy nze ndoze ekintu ky'okola ky'amaanyi nkolera oluyimba lwange nimukolera oluyimba bwe yamala nanneebaza ate ndaleka yali akimanyi mbuno sikolera ssente nanneebaza ne waliwo omuntu gw'okulira nga tamanyi engeri gyajja kwebaza namanyi engeri gye kubanga kati nje mbeera mbi yabamba okoledde naye nga tajja nkona mu inbox yogamba nti thank you naye nga akakwata n'agenda n'akapositinga babebekulu gye bali mukoledde ennyimba nga 3 of course tasobola kujja kwapa n'ekyo mba nkimanyi nti no tajja kujja brand yerabika nene nnyo takisobola kutuuka naye nga bw'aba bebekulu azze n'abaako kyaŋŋamba n'aŋŋamba weebale oba kyokoze ky'amaanyi kiba kisobola okunzizaamu amaanyi kubanga abantu nze abanzizaamu amaanyi sina bayimbi omuntu yasinga okunzizaamu amaanyi yali Shira Gashumba ye muntu yasooka okujja mu inbox yange mu industry yonna najja n'agamba ekintu ky'okola kiwa mileage abayimbi bano era beerezaamu najja ne yeetegereza nankani yange era Shira Gashumba I salute, I like you so much. Mwagala ebintu byakola byonna ate bw'aba ali bw'atyo nga alina omutima bwe gutyo abantu abamu bajajinga naye omuntu ye Shira gwe bajajinga ennyo asobola inze katimba ngenda mu jajingira ki omuntu abantu benkoledde ebintu nga tebasobola kujja kuvaayo ne bakola kintu ye najja n'angamba Shira Gashumba yawandiika bigambo biri yawandiikira ddala Instagram ekisinga okuluma fe abali ku Instagram oba namwe abatulaba ng'oli ku Instagram teri kintu kiruma nga kukola waakawo nga mulungi n'omuteeka ku channel n'omuteeka ku account yo omuntu najja n'amuggyako n'agenda n'amurepostinga n'atakutaginga oba si kyekyo erinnya n'aliwandiika mu black kuba Instagram ekula na taggings okitegeera if someone tags you n'ateekako at Dumba omuntu bw'asomamu mugundi caption gy'owandiise akilikinga n'agenda n'afollowing omuntu oyo but the artists wano ne bapresenta ne bannamawulire nga omukolera ekintu nga kirungi because alina following nene n'akikwata n'agenda n'akireposting ewuwe n'ateekako Alan Cruz mu black okitegeera naye nga kati bw'omubuuza n'agamba no but nakuwadde credit nakuwandiiseko but this is Instagram ekula nakutaginga avivadde na video n'ogira akugundi omunoga naye kati lwaki bw'oba osiimye nti ekintu kirungi ekino ngenda mukubira mu eno video abalala bakasaleyo bakatambuze Gayi bamuyita Debeni ate Gayi ono Munyarwanda twayogeramu twakwataganamu yagenda nemukolera challenge we namukolera challenge nengi posting ewange juzi wano wayiseewo just week nga 2 juzi nengi posting nga nyina following nyingi abantu batambuza ebintu byange mwenda kuba oluvamu mumanyi Gayi twayogeramu nenkwata neyo challenge enyini nengi post nengi sponsoringa okitegeera nga Gayi wange wendooza Gayi wange kuba tuyinza okuba kale tetwakwatagana nnyo kinene kiri awo naye tulina ne ba friends in common bangi batwogera Gayi nagenda n'ensanga nga ka video kange je kali ku page ye naye nga yagenze n'akajja ku muntu omulala ye bakuyita ku report na kaliposting ng'omuntu omulala katugambe Good Samaritan abadde andi posting yani recognize nagamba Gayi nakaposting kuna kati nga Beni like am following na reposting account kange akajjeeyo n'akateeka ku page kanga abadde alina obusobozi obujja gy'oli Instagram agibeerako most of times agimanyi n'akarepostingira eyo ku page ye bwe yamala okalipostingira eyo n'amala n'akalekawo ennaku 3 kuba most of times bw'okwata akakiripu kange kino aba artist basobola kikugamba bw'okateeka ku page yo kafuna likes ne comments ne views bakwogerako nnyo so kakukolera kakutambuliza olimba ate mbuno abantu baba downloading ebintu ewange ne bw'ompostinga n'onteekayo wali basobola n'okudownloading ewe ku video bwangu obwo so abayimbi abamu tebakimanyi
oba tebakirowoozaako nti bw'onkwata ka video kange n'okateeka ewuwo abantu bo basobola okukadawunloadinga ne bakatwala ne bakatambuza kuba abo babelievinga nti no wamuwadde recognition just lwakuba oliyo kumbe oli mu kuzannya game okitegere just ozannya game kakolere naye nga byo omuwagizi ayinza ogamba kirabika katuwa Muyimbi yenna kirabika nga gundi wizo kirabika wizo ayagala Dumba ate nange ndi muwagizi wa wizo kankajjako kaposti ka Dumba nkatambuze nga akajjawo nga akapostinga wa ku status ye nga kiri mu mukolera kati kiba kibi nnyo omuntu wabanga takoledde mentioning eyo kubanga kiba oba omuyambye nnyo naye na just nalaga omutima omubi giba ttima. Dumba kye kisinga okuluma mu bayimbi be Uganda b'okoledde ekyo kyennyini ekifaanaganako bwe kityo kubanga basobola okuba nga balina omutima ng'ogwo saagadde kukiteeka ku bayimbi be Uganda nwadde example omuntu omulala naye nga n'abayimbi be Uganda bakikola nnyo muyiga okutaaginga bannammwe muno wabakoledde ekintu fe let me give you an example ogenda mu field eyo fe tuli ba presenter ogenda mu field eyo no recording omwana oba kati kaŋŋambe just giving an example no recording omwana bajja kunfunabula no recording omwana no gamba nti Bambi ono omwana kale kaŋŋambe example nga Dumba omwana nagamba Dumba I like Dumba so much Alan Cruz twaira ka video kange Dumba omugambe mwagala nnyo I love his work njaga nnyo byakola oh my god Dumba I wish one day I can see you no gamba wow ng'omuntu oyo teyakuwadde transport akututte okitegeera n'okola ka video n'omusayiramu n'omugamba nti muganda wange ka video kaako omwana yasiimye okitegeera n'agenda ku Instagram n'akasaayo okitegeera naye yadde ogamba nti Cruz mwana omwana webale nnyo abaana mwana ono mwana yansiimye nnyo but big up to Alan Cruz thank you kimala kintu kitono nnyo bwe kiti abantu just ndoza baba tebalina mutima ogwo kubanga nze mention zonna zenkola buli video yonna gyenkola mbanyino it's equal to mentions kyenkana ne mentions kuba zisobola kubeerawo nga byonna nze abikoze tekiriiyo nobaawo cameraman tomwogeddeeko gwegamba noddawo ekintu n'okifuula nga gwe oli mulungi omu asobola okukola ebintu byonna mwenkola oluyimba nyina ogamba omuntu yalwogedde mwenkola omuntu nyina okumwogerako ne ngamba ono yakoze bwekiti era nga nze kyensinga okukola kuba promoting talents mba ngenda kuboogerako abantu abo bonna kikutwalira budde ki okukulaminga oluyimba olwo n'olufuna mu mutwe n'oddamu n'oluyimba kintwalira oluyimba olulungi ennyo oluntwalira essaawa 2 olulungi ennyo lwenayagadde oluyimba olulungi nga mpulira omuntu ngenda muwa support kubanga nteekamu bwemba ngenda kukola akayimbako waliwo obuntu bwenteekamu nga mmanyi bwe naakateekamu kajja kunyumira omuntu olwo ne bwemba ngenda otandika oluyimba ne ngamba wulire ngoma gwe olugenda kutandika gamba kateddemu nga nkimanyi muno abantu bajagala ekigayi kye ebintu ng'ebyo kawomesa challenge eyo gye ngenda okukola kati ekyo kiyinza okuntwalira ennaku ng'ebbiri olwo nolimba lwempulira ne ngamba luno abantu tebajja ddwagala kaneyambule bwambuzi saati oba tebajja kitegeera omala kweyambula ne baloka balaga bw'oteyambula tebajja tegeera nti oli serious twagenda nga mu kiraba bala ne bakuba amazina n'olaba nga obwedde ono gaa kankuba essama olina okikola okugamba okola buli kimu ekijja okuyisa bawina bwe bati bwe bali okola buli kintu ekisoboka okuba nga osobola oyitawo bw'oba toyitawo deni oba oli mukolera zero kati imagine nteekamu esaati njijjamu nenjiteeka ebbali ne bagamba swaga era libaswaga nalyo singa wayitawo ennaku omunajja nagamba wakola oluyimba lwa gundi bwe luti ddamu olunyimbira oba osobola okuddamu n'oluyimba kizibu kuba nyina ennyimba nga 10 mu mutwe oli serious kiba lwomala okukola ng'olwosuula eri mba maze siddayo okujjako bwompe dakiika endala nga 5 nenduwuliramu ekyo mba kisoboka wankolera oluyimba lwa wininwagi luno olupya baluyitani jangu baluyita jangu kayimba kaali kalungi wakakola bulungi nnyo era mbadde mmanyi nti lyrics oba oziddukira sisobola kaddamu waliwo ne bulumvudde okukola wano lwemmaze lwani musimu lwagaye munyarwanda nina musimu naye kati sirujjukira
mbaye motoka yiyo mvudde dogala kamera yiyo wembadde gisetting kadongo kamu yenga tomukola kiki nja mukola sinaba mukola lwakuba kadongo kamu alina gwemanyi gwe nali njagala ennyo kati alina sound bubi ne basebata babasudde ne ojokoleyo kafeero Paulo Kafeero era Paulo Kafeero ali kayinza okwata naye abantu abamfollowing age bracket yaabwe tetegeera kadongo kamu kituufu nja kukolayo kadongo kamu Paulo Kafeero oyo kyekisinga okuwoomera mu mmere local food ekisinga okumpoomera nga kaleka kayinza kuba kawunga neki n'ebijanjaalo ng'obisanze eno Uganda akawunga n'ebijanjaalo bivaawo ate ekyokunywa nga bushera bali tosukkawo obushera obujjawo e Canada tebubaayo naye nga ndowooza ebintu ebisinga okumpoomera byebyo kawunga na bijanjaalo wegenda mu kyokunywa kiba bushera oba n'amata ago simanyi oba gayita mu Luganda naye mu Lunyarwanda bagayita kivuguto gaba amata nga makwafu we gati gakutte wagasulawo ne n'abanga bongo bw'ati nenga taliimu sukaali ebyo njagala nnyo bakiyita kivuguto mu Lunyarwanda simanyi oba bakiyita mu Luganda ekisinga okunyiiza kunjovuna kunzalawa kulaba nga kujja n'ondaga mbuno olina kyo onsinga noweefuula omuntu kwegamba oyinza okutekinga okukwata decision mu life ya nojja wano kati nga bwe tuli wano cruise gwe n'olaga mbuno oli important okunsinga ekyo kintu sikyagala nnyo nti nze ne bwemera n'omwana w'emyaka 2 nkuwa ekitiibwa naye nkulaga nti nno naawe wooli nsobola okuyigirako waliwo ekintu ky'omanyi kye sitamanyi nze nzijukira omwana wange nava eno bintu byaffe ndi mufirika nakula tetulya chips nga tuli baana bato chips nziridde enkuze kati nze nakwatibwamu bwe kiveera kya chips nkirumako wenti ninzija mu chips kati bali abaana beeri balina engeri gye babayigiriza okikwata bwoti n'okigira bwoti n'okipampingamu bwoti ne kiyulika kati ne omwana wange n'atula mwana gwenzaala n'atulawo ng'abeera ndaba numa ekiveera olina numa ekiveera naye n'amala olumu n'ajja nanga dadi sokolindeko n'akinzijjako nangamba n'akikwata n'akigira bw'ati n'anyigula n'amala n'akinziriza era siddangamu kugulawo chips n'amannyo nayiga omwana yanjigiriza engeri gye bagulawo chips kati omuntu yenna oba osobola omuyigirako ekintu so gwe bw'ojja eri n'oyagala okuŋŋamba nti nno oyina kyonsinga kuba ne weekwata ng'omuntu alina kyonsingako n'ebintu byempiseemu ne gyenvudde n'ebintu byendabye n'ebiki byonna kinyiiza nnyo nyiza okuba nze njogera n'olulimi nga tolumanyi mba nkikusinga nnyo kitegeera so tewali muntu kigamba nnyo abantu ne mbagamba omuntu ajja kuvuma olulimi olulala because talumanyi okitegeera omuntu bw'osanga ng'omuntu omuntu n'agamba nti basoga Munyarwanda mukyoli nga naye avuma singa obadde oli Muganda ng'omanyi olukyoli muli oyina n'engeri gy'owulira ng'oli proud mwana nze ndi Muganda naye mwana olukyoli ntumanya ate sijje nzaalibwa manyi oluteeso manyi olusogo okitegeera but someone azalawa because sometimes tamanyi nze nkimanyi nnyo ekintu ekyo nti nze manyi Olunyarwanda ng'engeri gye njogera Oluganda gye njogera Olunyarwanda so naye Abanyarwanda bazalawo Oluganda Abaganda bazalawo Olunyarwanda kati imagine nze engeri gye ndaba omuntu kwa n'endowooza yange nsobola okulowooza mu Lunyarwanda nsobola okulowooza mu Luganda nemanya n'abantu engeri gye mbatwala kati gwolowooza mba mpulira nti omuntu mulaba nti oli ali mu kuvuma Omunyarwanda oba Omunyarwanda ali mu kuvuma Omuganda mba nkulaba kwegamba olina ky'obulamu obulamu ebintu bingi ate nti no ne bw'oba oyogera olulimi waliwo endowooza endala gy'okyusa kati awo omuntu oba wamuleka nnyo nti nno omuntu oba n'okweka kati waliwo n'awantu muli mu kudduka olutalo olubaddewo mugenda Rwanda toyina lulimi abantu wena okuba oyinza otuuka wayinza ntuuka wali ne ngamba banaye ndi Munyarwanda naye njogera mu Lunyarwanda mwene musigala okitegeera so ekintu kyonna kiba kyonna kisobola okuyamba bayinza okugaba emirimu ng'emirimu gye bagaba just egy'emirimu beetaaga omuntu asobola okuba ng'asobola okwogera olulimi olwo nosanga ojja kufuna omulimu bwe gutyo singa omuntu aba akusosodde according Kabira munakusoso manyi oli awulira erinnya Dumba ng'akimanyi na bulungi Dumba muki Dumba nnya lya Kiganda
naye olina agamba oyo Munyarwanda atwesibamu batwesibamu. How do you feel? Kina kye kinzijjako nze ndi musajja nga bwe nkugamba ekyenkyasinza obutaagala saagala muntu yeefuula alina kyansinga. Nze ndi musajja nyina self esteem nnene nnyo, kizibu nnyo okunzija ku kintu kye mmanyi nti nno nkimanyi oba ono gwendi okitegeera. Nze mpulira neemala bwe kyonna kyolowooza kyonampita nze mpulira mmalirawo wendi. Kati gwe kyolina kukola gwolina kujja naawe nga ggwe ne bw'ojja ng'ogenda gamba ndi Munyarwanda onzize wansi oba ndi Muganda onzize wansi, kiba tekigenda kukolera kwegamba nze nkulaba oba nga musiru mba sina na mbooziyo. Awo nkubuuliza ekibuuzo kino kiri so funny. Dumba ofaanana otya ng'oggyeko enkoofiira? Bwengeri gye nfaanana nga nzigyeko enkoofiira kisinziira. Kati bwe nzijjaku enkoofiira nga nyambadde bwe nti ndowooza engeri gye nfaanana mba weird, mba si yeyo oli gw'olaba. Enkoofiira eno ngitera ogijjako naye nga nyambadde oba kajo, nyambadde essaati n'empale n'akagatto nzijjako. Naye bwe mba nga nyambadde bino ebyaffe ebyekivubuka nsigalayo bwe nti. Ekitegeeza naddala kati ennaku zino naye abantu bamanyi bakiraba ewaka abaana bange bamanyi. Waliwo ne vidiyo mu bwenkola nga njijjeeko bwe weetegereza nga ka vidiyo ka Palaso ekiro mu nzikiza nali sijambadde. Mwekali ku Instagram. Mimi kigosinga okwagala. Omuyimbi gwensinga okwagala gwenjagala, omuyimbi gwenjagala abayimbi abo abanene nali njagala nnyo Bobi Wine naye kati alayika takyannyimbira. Takyayimba naye nga gwe nali nsinga okwagala nti Bobi Wine yeddira Nambogo nange neddira Mbogo, so nali mwagala nnyo naye amaze ebbanga ddene nga tampa music nga nzikunze ku lwange nenkyuka Fresh Kid ate Fresh Kid Fresh Kid mwagala ne Fresh Kid siroza muno mwagalira ku Kid mwakubadde manyi nti wava ku Bobi Wine noda ku Fresh Kid. Abaana benjagala kati bato, abaana benjagala bato ate saagala omu mbaagala bonna. Njagala Chosen Becky, njagala Victor Rose, njagala Mudra, akayimba wakoze akayimba k'omwana ono mwagala nnyo nange Sama Soja, akayimba akama kande kamubanga nga mpala akama naye Sama Soja awandika bulungi nnyo. Mukisajja nangamba Dumba Sama Soja like akola bulungi naye tomuwadde time ate nga nali mumanyi Sama Soja okuva bwe yawandika ku luyimba lwa Vinka ne Weninwaji lwe baakola olwo era lwe luyimba olumu ku nnyimba ezampa mileage. Kyogamba Dumba kiki oyinza okugamba omuvubuka ku kintu ekikwatagana ne ssente, okulembeza ssente n'okusooka okulembeza talent? Omuntu alina sooka kulembeza ki? Omuntu alina kusooka kulembeza bamuyita Muzaffalo. Mu ddiini yaffe ey'obusiraamu bagamba abantu abataliyavuwala be bantu ababeera awantu ewali ebyobugagga nga gold ebintu bwe bityo, abantu abalina talenti n'abantu Katonda bye yawa amagezi. Abo abantu tebasobola kwavuwala. Kati talenti igwe kyolina okukola olina just giwaggalako buwaggazi mpaka weetuuka weesobola okuleetera. Kati abantu most of times baleka okukulaakulanya talenti yaabwe ne basooka baginyoonyaamu ssente ne bagivunza neevunda nga kwegamba tennabatuuka kuliibwa. Kiringa bw'onaakwata omuyembe n'ogulya nga mubisi tegukuwoomera bulungi. And sometimes oyinza n'ogukwata n'ogulya n'ogulyako ekitundu n'ogukanyuga naye nga bw'ogusanze nga mboona bulungi ya yero ogirya n'omala ogirya n'okwata n'ekisigo n'ogenda n'okisimba. Alan Cruz gemanya Mr. Handsome. Of course ningola kutegeeza subscribing ku channel yaffe eno
obeere ng'ate tuwera. Mwebale nnyo okubeerawo okuva gye twatandikidde emboozi ya Dumba paka kati nga tumaliriza essaawa zino zennyininyini. Nyongera obategeeza mwenna abawagira Mama Brighton mwebale nnyo kwagala na kulikinga na kusubscribinga kweri page yaffe. WhatsApp group ya Mama Brighton mwebale nnyo namwe abaagala okujoininga timu Mama Brighton abaana ba timu bajja kujja wansi awo mu comments babawe ennamba mugende mu maaso n'okubanga naawe otegera Mama Brighton yaani abamu mumpulira nga mwogerako temumanyi byakola. Tekako ku YouTube yo tekamu ekiga Mama Brighton ojja kulaba byakola ojja kakasa nti abakyala emmekete gye bali mu nsi muno. Eno Dumba nga tumaliriza ebigambo byange ebisembayo nti nga bw'obadde ombuuza oba nfunamu waliwo ekintu kye napanze abantu kuba kati mbaze okumanya nti abantu bangi bamanyi era banjagala nenjagala kati balaga ate obuwagizi bwabwe nti napanzeeyo akantu kenayise rhyme and chill with Dumba. Ennaku z'omwezi nga lumu January kagenda kubeerawo ku Lex Lounge nga tugenda ku meetinga n'abantu abawagizi bange ndeete n'abayimbi benkoledde challenges bemaze okumentioninga wana abaana si bayimbi batutumu ne abaana abali mu kuvaayo bajje bayimbe ezenyimba most of times na challenginga nga n'abantu basire queen basobola okujja nabo tujja kubawo ne session basire queen nga basobola okujja ku stage nava mu bafani najja naye na yekozaamu ebyabalungi kwa be inspiring be bantandise be baleta idea y'okutandika ekintu kino ne bekozaamu ebyabalungi ku stage. So ekyo nze nganze sikugamba mbuno njagala kusasulwa abantu abanyamba kokola promotion eno boba of course bajja kuba balina ekyabwe kye bajjamu naye nga yandibadde kati yange nze njagala bagisasule bana abaana sente zange zijja kugenda ku bana abaana and then omwana abenga amanyi mbuno Dumba yamukolera promotion ye nyini gwe mba nkukwatiddeko ate wagireko n'abalala bestayagala basasulwe nga lekeddwako n'abayimbi abalala abanenemu tewali muyimbi munene yazze nze ntyo okugenda ku bayimbi abanene ekyo nja kyogera sigenda kuba nga bw'ogambye tewali muyimbi yali anneebazizaako tewali mwekati ate mutuukirira ntya okitegeera naye nga abayimbi abatono bo gye bali nsobola okwogera nabo ne tutambula ekintu ate ne bwe baba tebazze nze just mba ntandise ne next time nja kujja nkikole nzije ndeeta abaana be batamanyi mbateeke ku platform bwe mala mbasasule nga tekiriko next year ndoza nyinza okusalawo ne neesasula nengo kati tebajja kumpa sente njaziwa baana n'abo bajja okuba nga banyambye mu kivulu nenge ekintu kibeeyo. Mama mugambe Canada gyali omugambe nti Alan Cruz at last maze ne mulabako wuuno mama omusajja wuuyo ala Mr. Anderson ndozo mmanyi oba ebibuuzo byambuuzizza bikusanyusa naye nga Mr. Anderson yuno kano njakateekako tukalabe nga tuli wamu njakateeka tujja kazaayo tukalabe nga tuli wamu ne mwebala emirimu bannaye mukola nnyo mwenna gwe kameramani n'abantu gye mukulaba haso z'amaanyi ngeri gyojja wano nojja n'okunda ababye tuyiseemu nga twogera muba mukola mirimu kati imagine mbadde nkumanyi nga nvuddeeyo bameka bakumanyi bota meetinganga so kirungi nnyo mukulakulanya eggwanga abantu bayinza obutakiwa kitiibwa naye nga nze nkimanyi kyekitegeeza nekyokoze ne impact gyoteddewo imagine nkumanyi imagine nkumanyi bameka abakumanyi nga babeereyo bweru kyusa n'obulamu bw'abantu bangi abali ebweru of course so mba nkutegeera nze manyi nga kati bwogamba mbuno abantu basobola kumba recognition naye nga mmanyi abaana bangi abajja mu DM zange ne baŋŋamba nze nyinza okuba nyiize n'enseka bwe nkulaba nga ate soomu si babiri naŋŋamba nze nawona nze maama wange yali alina bino bwati buli bwe muwa video zo ze zimubeezaawo ebintu ng'ebyo kati nawe bw'otyo era gy'emirimu egyo ate nga kyekyo kye twandibadde tukola naye gwe omanyi okuva ku nsi kuno nga tulina kyokozeewo gy'okyusiza ng'obaddewo just your hate nga bano abakubi oli mu kuvuma Dumba n'omala n'ofa n'ogenda nga gwe kyokoze wali wavuma Dumba kyekyo kwegamba si kirungi kale awo wenyini wenjagala okubeera ng'ate empunza olunaku tegeeza weebale nnyo okulaba video zaffe zino weebale nnyo
kubeera ng'ate otwagala ku Celebrity Track. Njagala okwebaza 2019 ono, njagala okwebaza abayimbi wano wammanga, koza abayimbi bano wammanga mumpeereddewo nnyo ate mundaze nti muli mikwano gyange mirungi nnyo. Njagala okusooka ne omuyimbi John Black anti Blood, webale nnyo twava wala naye ate ne bwokubye hit tusigale tukyali ba Blood nnyo kyakabi nnyo. Yes, njagala okwebaza abayimbi B2C Soldiers, webale nnyo Delivered Julio, Mr. Lee, Bobilash, Bambi, abo nabo ba Blood bange. Lydia Jasmine, thank you so much. Nina Rose, webale nnyo. Spice Diana, webale nnyo. Bini Ganta, webale nnyo. Ba celebrities abenjawulo, omukyala Hatima Nalugwa, mwana gwe Hatima gwe tomanyi kye wakola naye nga wakola kyamaanyi nnyo, n'abalala Bambi benkubira essimu ne mukkiriza okujja ku Celebrity Track nti mwebale nnyo, mwebayire ddala. Njagala okwebaza omusajja Divorce Matovu, oyo Blood wange twatandika naye kino ekintu era tukyaliwo ate tukyabakubira ddala mpaka tuhasolinga okulaba nga tufuna ekituufu. Bwaba omusajja nga Dumba ng'ava ebweru n'aga mwana Allen Cruz tubabeerako eyo nga tubalaba kiba kyakabi nnyo. Abaana ba Ebonies mwenna sijja kumenya omukuumu. Abaana ba Ebonies mwenna mwebale nnyo, mwebayire ddala. For now anyinza okugamba nti natera okubanga nva wano Instagram official Allen Cruz, follow me up on Instagram. Tubenga tunyumya mu maaso. Dumba Instagram okosa mannya ki eri omupyanga yakakulaba? Instagram yange eri DDUMB.A. Waliwo yalina ebbiri sinze. Waliwo omuvubuka mufere waliwo omufere ayina eyo byenjogedde n'ateekako endala wa maaso nga ziri bbiri maaso, oyo sinze atera nnyo n'okujja na liking ebintu byange boy gwe. Dumba musajja alifaana ennyo, emboozi ye era musajja wa bigambo bingi nnyo, era singa yali asula Dumba yalisomye amawulire kuba ebigambo alina bulungi nnyo. Naye mami atuzaalira Dumba Bambi, njagala okwebaza Dumba ng'atusiza obubaka antegeeza nangamba onjagala nnyo nange nkwagala nnyo era mashallah njafuna obudde nzije Canada nzije mbere ng'ate nkulabako. Otherwise for now I'm out guys. Allen Cruz, Mr. Handsome, we out. Musibe bulungi mweraba, subscribe. Celebrity Track.